atenderezwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mulamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okutiswa k'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyabweru Katonda atudde munda mu nzaalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo butakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisune muguluka weeyongereyo n'obulamu obwo bubikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe Kasaato amanyikiddwa nga Archangel Ariel ava mu Musambwa ogwa Ddungu ne Nattale nga Nakasaato saba tukole ekikkoowe ekya Galaxy mwe tudde nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essaawa ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako abaagalwa amaanyi gonna gakolebwa mu ngeri yonna esoboka okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku nkolagana yammwe ne Katonda abaagalwa embeera yonna osobola ojjaŋŋanga kasita Katonda abeera nga ali mu mutima gwo omwagalwa we kubeera kukkiriza kusobola okubeera omuluŋŋamyawo buli kadde bwe bubeera buvumu busobola okuyambako okutambula nga w'olina okubeera ng'otambula mu kkubo eryo omwagalwa kya muwendo okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku kitangaala kyo gano ge mazima g'amazima gonna nti ggwe ne Katonda muli omu you and God are one ggwe ne Katonda muli omu mu byannamaddala kino kiba kitegeeza nti muyina okufuubaana okulaba nga musemberera eri Katonda buli kanaku kino kikola otya era kisoboka kitya nga oyita mu ssenga w'omutima gwo ng'oyita mu bikolwa ebyekisa n'okwesiga ekyo kikutuddemu osobola okukulaakulanya amaanyi agassenga w'omutima gwo kasita obeera osazeewo okusalawo okwesolosa n'oyingira mu mutima gwo ekisa kiyimusibwa kasita obeera nga osazeewo okubeera nga okola ebyo ebitudde mu mutima gwo mukadde ke kamu weesige era obeere mumalirivu ku ekyo ekikula ekisinga mu byonna kwe kubeera nga owonya omutima gwo osobole okubeera nga ofuuka ow'eddembe okwesolosa eri yeekaalu yo entukuvu oba essabo ly'ettukuvu eryo mw'otudde kitegera omwagalwa weebuuza ekibuuzo kino wammanga lwaki ensi eri mu ngeri gy'etambulamu mukadde kano
lwaki waliwo obulumi bungi eri abantu abasinga obungi era n'obwawannema bungi obutambulira eri ensi yammwe? Kubanga emitima gy'abaana b'abantu miggale, giri emabega w'ebisenge by'obulumi okubonaabona n'okutya. Abantu bano tebeekyasolosa eri bo bennyina n'eri ekikula kyabwe ekitukuvu ekyannamaddala. Y'ensonga lwaki beeyisanga ebisolo, beeyisanga abatalina mitima. Kitegera, y'ensonga lwaki mukadde kano ke mulimu kirungi okubeera nga muggula emitima gyammwe olunaku olwaleero. Muyina okuyiga okwewuliriza, mugende eri mmwe kennyini mu mayengo ag'okwagala kammwe ogubatuddemu, mufune akadde mukeesigemu, mubeere n'obubalirivu okusobola okubeera nga mukitambulirako. Mukadde kano mwanirizibwa eri abo bonna abeetegese. Mumanye nti Katonda abatuddemu asobola okusuula ebigo eby'ebisenge eby'okutya n'okusaanyawo ensi ezikutuddemu ez'okweraliikirira n'okubuusabuusa kasita omukkiririzaamu. Mu linnya ery'emisange emisukkulumu, mu linnya erya Katonda, mukadde kano nnyaniriza okubeera nga mpa omukisa, okubeera nga nessolosa eri Katonda atudde mu mutima gwo oba gwange. Bw'onaakikola omwagalwa, ekisa kijja kutandika okubeera nga kyebonga eri ggwe, era mpola mpola otandika okwekyusa. Gamba nti mukadde kano nsaba Katonda nga ngoberera ebigambo bino okusobola okubeera nga nzizaawo enkolagana yange wakati wange Katonda n'omutima gwange. Ng'oyogera ebigambo bino wammanga nti nze yogera erinnya lyo. Nsaba Katonda oyingire bwantooga eri obulamu bwange, onzijuze okwekkiririzaamu, onfuule ow'eddembe okuva eri obulumi bwonna bwe mpitamu mu bulamu. Yokya okweraliikirira kwange, okubuusabuusa n'okutya n'omuliro gwo ogw'okwagala. Era leka ekitangaala kiyakaayakane buli kadde eri obutakoma eri omutima gwange. Ndi kkubo, ndi mazima, ndi bulamu. Katonda ali mu nze era mu butakoma. Ng'omaliriza okukola ekyo, sirikako. Kitegera omwagalwa, manya nti gwe kennyini oyina ebbanga erikutuddemu eririmu okwagala okutaliiko bukwakkulizo, k'otasobola kubeera nga oteebereza nti Katonda akulabirira. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyo ddala. Yenze Kasaato atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obwangwa buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.